Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abaagalwa abatulaba era abatuwuliriza baanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyinyi lwaffe olwaleero luva mu kitabo kya Isaaya essuula ya 49 ennyiriri 15 ne 16 nga lugamba nti omukazi ayinza okwerabira omwana w'ayonka n'atasaasira omwana w'endaaye, weewaawo abo basobola okwerabira naye si kwerabira nga ggwe. Laba nkuyoze ku bibatu by'emikono gyange. Olunyiriri olwo ndunzizaamu essuubi nti Mukama atumanyi era atutegeera. Agambye nti no bamaama basobola okwerabira abaana baabwe, weewaawo ngeri abatasobola, naye agambye kale ne bwe baba basobodde okwerabira ye taatwerabirenga. Atulina ku mutima gwe ate era atulaba nga tuli babbeeyi be, kubanga yatutondera mu kitiibwa kye ate era atwagala ekyenkanidde awo, so tasobola kutwerabira. Y'ensonga lwaki n'amannya gaffe yagayola mu bibatu bye. Omwagalwa mpuliriza era atulaba, toggwangamu ssuubi, manya nti Mukama wali ku lulwo taakwerabirenga newankubadde ng'oyita mu biseera ebikusoomooza. Mukama akuwa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Wasuze otya nno mukwano omulabi waffe omulungi wa 3 ABN. Programu eno ensulo ey'enkya. Wasuze bulungi? Mukama yeebale kukukuuma. Abalwadde tubasabira Mukama abajjanjabe, naye era tumwebaza kubanga obudde bukedde nga mukyali balamu newankubadde nga mulumizibwa. Programu eno ensulo ey'enkya ebeerawo buli lunaku okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 12:30. Nkujjukiza okuteekangako buli lunaku kubanga kya nsonga nnyo ffe okusooka okutabagana ne Katonda waffe nga tetunaba kufuluma kukola mirimu gyaffe egy'olunaku. Omuweerezaawo Rebecca Najjuma Musoke ava Manyangwa, Wakiso District. Mukama mulungi nti nange ankuumye nga ndi mulamu. Olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi gwakuna omwaka 2022. Tumwebaza nnyo Katonda kubanga kwota eyasooka twagimalako. Olwaleero tuli mu kwota ya 2 ey'omwaka guno. Si bangi abatuusiza olwaleero nga balamu, abalala bafudde, naye ffe twebaza nnyo Yesu olw'ekisa kye. Olwaleero tugenda kwogera ku bazira, naye mu bazira abangi be tugenda okwogerako tugenda kwogera ku muzira ow'amazima, abamu gwe bayita hero. Mu ggwanga lyaffe Uganda tulina n'olunaku lw'abazira, era lwe lutuuka wabayo abazira be bawa ebirabo. Olwaleero tugenda kwogera ku muzira ow'amazima okuva mu kigambo kya Katonda.
Katusabe. Mukama weebale kubanga n'olwaleero bukedde nga tuli balamu. Tuyinza okuba muffe nga waliwo abalwadde. Wayinza okubaawo abagobeddwa mu mayumba gaabwe. Wayinza okubaawo abasindiikiriziddwa ku ttaka lyabwe. Wayinza okubaawo abasobeddwa, naye tukwebaza nti okyali mu ntebe yo nga Katonda. Ensonga lwaki n'olwaleero tukedde ku bigere ebyo Mukama. Oyogere naffe. Kati tukusaba Mukama otuwe amatu tuwulire eddoboozi lyo ng'oyogera naffe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe tugambye tugenda kwogera ku muzira ow'amazima. Katubikuleko ku Bayibuli. Tugenda kubikula mu kitabo ekya Zaakaliya. Ekitabo kya Zaakaliya mu Bayibuli kye kimu ku bitabo ebisembayo mu ndagaano enkadde. Era kye kiddirira ekisembayo mu ndagaano enkadde. Kaakati tugenda kusoma Zaakaliya essuula 13 olunyiriri lwa 6. Zaakaliya essuula 13 olunyiriri lwa 6. Ngambye nti Zaakaliya kye kitabo ekiddirira ekisembayo mu ndagaano enkadde. Bw'obeera ne Bayibuli yo okisanga eyo, kye kimu ku bisembayo. Essuula tugambye tugenda kusoma ya 13 olunyiriri lwa 6. Lugamba bwe luti, n'omu ali mugamba nti ebiwundu ebiri wakati w'emikono gyo biki? Kibuuzo. Nti awo aliddamu nti bye nafumitirwa mu nnyumba ya mikwano gyange. Kanziremu. N'omu ali mugamba nti ebiwundu ebiri wakati w'emikono gyo biki? Awo aliddamu nti bye nafumitirwa mu nnyumba ya mikwano gyange. Zaakaliya essuula 13 olunyiriri olw'omukaaga. Ennyiriri nnyingi eziri mu Bayibuli zoogera ku kwagala kwa Katonda. Okugeza olunyiriri oluli mu Yokaana 3:16 abasinga obungi tumanyi nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Katonda bwe yayagala ensi yakola ki? Yawaayo. N'awaayo ki? Omwana omu yekka gwe yalina afe ku lwaffe. Era olunyiriri olwo luggwayo nti buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. N'ennyiriri endala mweziri ezitunnyonnyola okwagala kwa Katonda era nga bw'ozisoma olabira ddala nga Katonda nga waakwagala, Katonda nga waakugumiikiriza. Naye n'olunyiriri lwe tuva okusoma kati mu Zaakaliya 13 olw'omukaaga nalwo lutulaga okwagala kwa Katonda, kubanga kibuuzo waliwo abuuza nti ebiwundu ebiri wakati w'emikono gyo byaki? Yesu n'addamu nti ebyo bye byamufumitirwa mu nnyumba ya mikwano gyange. Olw'okuba Yesu atwagala nti ne bwe yajja ku nsi ng'azze kununula ffe ffennyini mikwano gye, ffe twamufumita emisumaali mu ngalo ku musaalaba. Era kyava addamu nti ebyo bye byamufumitirwa mu nnyumba ya mikwano gye. Mikwano gye be baani? Ffe abantu. Ffe baze okufiirira ate ffe tumutuusaako obulumi bwe yayitamu. Nolwekyo
nokyo olunyiriri luno lugatte ku nnyiriri ennyingi z'omanyi mu Bayibuli eziraga okwagala kwa Katonda. Kati afuuka atya omuzira? Era omuzira w'amazima y'ani? Gwe tugenda okwogerako olwaleero. Abasirikale bwe batuusibwako ebiwundu oba bwe battibwa nga bali eyo mu ntalo, bwe bakomawo weewuunye ne bw'aba ng'akomyewo nga mufu, nga bamukomezzaawo nga mufu, era bamuwa ekitiibwa eky'obuzira. Naddala bw'aba ng'alumiziddwa okuwonya abalala, asobola okufuna ebiwundu, asobola okuttibwa kubanga ayagala okuwonya abalala. Omusirikale oyo bwe bavaayo mu lutalo n'akoma mu ggwanga, babawa ebirabo, ne babawa emidaali, ne babawa ebintu eby'enjawulo okubasiima ng'abazira, kubanga baba bawaddeyo obulamu bwabwe ku lw'abalala. Era ebiseera ebisinga bw'otunuulira abasirikale bano babaako ebiwundu, bano betwogerako ng'abazira, babaako ebiwundu eby'amaanyi oba oliawo okusinga ku by'abalala ababa tebeewaddeeyo kulwanirira bannaabwe. Era ogwo gwe muwendo gwe bawaayo ku lw'eggwanga lyabwe, gwe muwendo gwe bawaayo ku lw'abannaabwe. Babeera tebakoma kuweereza ggwanga lyokka, naye beewaayo bonna, bawaayo kyonna kye balina olw'okulaba nga eggwanga lyabwe libeera safe, okulaba nga eggwanga lyabwe liri mu bukuumi, ng'abantu b'eggwanga tebatuusibwako buzibu bwonna, bawaayo kyonna kye balina. Kati abo be basirikale. Yesu bwe yalaba nga twonoonye ne yeewaayo, n'ajja n'afa ku lwaffe. Mujjukire, singa Yesu teyafa, olwaleero nandibadde siri wano nga njogera bino bye njogera, kubanga twandibadde tetulina ssuubi. Naye Yesu bwe twayonoona n'akkiriza ave mu ggulu ajje afe ku lwaffe, kubanga ye ekibi olw'okubanga Katonda kyali tekimukwatako, naye ekyamuleetera ekibi okumukwatako ye mikwano gyeffe. Yalabira ddala nga mikwano gyeffe abantu nga tetuyina buddukiro wadde. Mikwano gye abantu twali tugenda okufa okw'olubeerera obutaddamu kulabika ku nsi. Twali tugenda okufa okwaddala obutaddamu na kuwulirwako wantu wonna. Bambi bwe yatuula eyo mu ggulu n'alabira ddala nga ffe mikwano gye tumuluma, kwe kusalawo okujja ku nsi kuno n'afa ku lwaffe. Ne bw'atandifudde ye yandibadde talina waasalirwa, kubanga olw'okuba Katonda yali alina obusobozi obw'okuddamu n'atonda omuntu omulala. Naye yagamba nedda, bano be mikwano gyange era be ŋŋenda okufiirira basobole okubeerawo. Yesu yeewaayo si lwa bulungi bwe, nedda, naye yeewaayo olw'obulungi bw'abalala, yeewaayo olw'obulungi bwaffe. Yesu ye muzira ow'amazima. Bali bonna abazira be twogeddeko, abazira be tulabye, abazira be tumanyi, abamu mu nnyumba zaffe tuyina n'emidaali egy'abazira nga mingi, kubanga oba oliawo taatawo yali muzira ne bamuwa ekitiibwa, jjajjawo yali muzira naye ne bamuwa ekitiibwa. N'olwekyo ng'emidaali mingi, naye olwaleero twogera ku muzira ow'amazima ataliimu yadde okwerowoozaako.
bw'afa ku musaalaba n'atufunira obulamu obutaggwaawo n'afuuka omuzira ow'amazima, omuweereza ow'amazima, kubanga mu kufa kwe ffe twali tufunamu, kubanga mu kufa kwe ffe mwe tujja essuubi, kubanga mu kufa kwe ffe mwe tujja essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Kituufu tuyinza okuba tubonaabona kati kubanga tuli balwadde, kubanga tuli baavu, kubanga tunyigiriziddwa ensi eno, kubanga tuviiriddwako abaagalwa baffe nekituleetera okwennyika mu mitima. Ekyo kituufu, ebyo weebiri, naye tulina essuubi eddene nti Kristo ng'akomyewo omulundi ogwokubiri tugenda kubeera mu bulamu obutaliimu yadde okubonaabona. N'abaagalwa baffe abaatufaako bonna bazuukire tubeere nabo mu bulamu obutaggwaawo. Ekyo Yesu kye kimufuula omuzira ow'amazima, kubanga ye ebiva mu ebyo by'akoze bya mirembe na mirembe. Abazira be tulaba mu nsi muno ebyawe bijja ne biggwaawo, naye omuzira waffe ow'amazima Yesu Kristo ye byakola bya mirembe na mirembe. Yesu yafa olw'ebibi byaffe. Singa tetwayonoona tekyandifudde, twandibaddenga naye mu bulamu obulungi nga temuli kibi. Naye bwe twamala okwonoona najja Yesu atununule okuva mu mukono gw'omubi. Bwe yafa teyaweebwa mudaali gwonna ng'emidaali gye tulaba gye bawa abazira, naye ye essanyu lye oba omudaali gwe ye ggwe okukkiriza okumwesiga. Buli w'omwesiga, buli w'okkiriza ssaddaaka ya Kristo, buli w'okkiriza Kristo okubeera omulokozi wo, buli w'omukkiriza okubeera omununuzi wo, buli w'omukkiriza okubeera amaanyi ge, ogwo gwe mudaali gwe. Eryo ly'essanyu lye, kubanga kye kyamuleeta ku nsi kuno. Abaagalwa, emikono gya Yesu Kristo myanjulukufu era asiima nnyo buli lwe tugenda gy'ali, asiima nnyo buli lwe tumwesiga, asiima nnyo buli lwe tuwaayo byonna, buli lwe tuleka byonna ku lulwe. Kale olw'okubanga muzira waffe yatukolera omuntu yenna kye yali tayinza kukola ku musaalaba, ekyo yakikola yakimala. Kale musuubi omwo mweffe mwe tutambulira, kubanga omuzira waffe yatuwangulira. Nkukoowoola olwaleero mukwano gwange, kituufu embeera yeyinza okuba tesanyusa, kituufu embeera yeyinza okuba yeeraliikiriza, naye Yesu asigala nga waali atuwa essuubi. Ekyo kye yatukolera ku musaalaba kituwa essuubi nti embeera yonna gye tuyitamu, embeera yonna gye tuyitamu egenda kuggwaawo, olunaku lumu egenda kuggwaawo. Atwagala nnyo kubanga yagambye nti ebiwundu ebyo ebiri mu mikono gye, wakati w'emikono gye, byamufumitibwa mikwano gye. Kati newankubadde ffe twamufumita ku musaalaba ngamba abantu, era asigala ng'atwaniriza, kubanga okufaako okwo kwandibadde tekulina makulu singa yandibadde tatusonyiwa. Naye Yesu mulungi nti ne bwe twonoona tutya, olw'okuba ye muzira ow'amazima atusonyiwa. Tumwegayirire, tukkirize ssaddaaka ye, tutambule naye, tumukkirize, tumwesige, ebisigadde byonna agenda kubikolako. Kwegayiridde mukwano gwange teweeraliikirira, kwegayiridde ebitulemye byonna tubimukwase, tumwesige kubanga alina obusobozi obumala okutuyisa mu mbeera yonna. Olwaleero ng'ofuluma okugenda okukola, oyinza okuba togenda na kugenda kukola, ng'ogenda kusigala waka. Byonna katubikwase Yesu kubanga y'alina amaanyi. Byonna katubimuwe atutikule emigugu egyo tuzitooweredde okumala ebbanga ddene. Yesu yeebale.
era olw'okuba atwagala katumusabe atuwe obuvumu obumala okugenda gy'ali. Katusabe. Weebale nnyo omuzira waffe ow'amazima, kubanga bwe twali tubuze nga tetulina nayinza kutujja gye tuwaabulira, wava mu ggulu n'ojja ku nsi kuno otununule. Weebale nnyo Mukama kubanga otwagala. Laba bw'otuuka wano abantu be wali oyina okununula ffe ffennyini ne tukutuusaako obulumi obw'okumusaalaba. Weebale nnyo kubanga wakkiriza obulumi obwo Mukama ffe tufune obulamu. Kakati mu bulumi obwo n'okufaako ku musaalaba ky'ensonga lwaki tutambula nga tweyagala era ne tugamba nti Yesu yeebazibwe nnyo. Tukwegayiridde Mukama tuyambe tutambulire mu ssuubi eryo bulijjo. Katubeere bakakafu nti nga bwe wafa ku musaalaba n'ozuukira n'okkiriza okwetikka ebibi byaffe ku lwaffe ffe, katubeere baddembe, katuwulire essanyu, katuwulire emirembe mu ggwe. Tukwegayiridde saasira okubanga tetukwesize kimala. Saasira kubanga tetukutadde mu nsonga zaffe zonna nga bwe kitugwanidde. Saasira Mukama kubanga tubuusabuusa emirundi mingi. Tukwegayiridde bwe tujja mu maaso go Mukama nga bwe tuzze kati. Tuyambe okkirize kubanga gwe mukwano gwaffe. Tugenda kutandika emirimu gyaffe olunaku luno olwaleero. Tukusaba Mukama era obeere naffe nga bwe wabadde naffe olunaku olw'eggulo n'olwaleero tukusaba obeere naffe. Tuluŋŋamye tukole ebyo by'oyagala, tukole ebyo by'osiima. Tuyambe okukukiikirira obulungi olunaku luno olwaleero. Tuyambe tubeere abantu ab'ekyokulabirako olunaku luno olwaleero. Tusaba Mukama oyongere okutuwulira kubanga tugenda kujja gy'oli okuyita mu lunaku emirundi mingi nga tukwebuuzako ku nsonga ez'enjawulo kubanga gwe muzira waffe. Wulira okukaaba kwaffe Mukama, wulira okusaba kwaffe, wulira okwebaza kwaffe kwonna kwe tuleeta gy'oli. Ekigambo kyo kakitumulisize ekkubo lyaffe olwaleero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olulungi. Mukama abeere naawe okutuusa olunaku olw'enkya essaawa ze zimu 12 paka 12:30 mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.